Nkwebaza okuba ng'okyali ku Bukedde TV oli mu program SAYANSI obulamu amanya nze Grace Bayiga kubanga munaye olw'obulwadde n'embeera gye tulimu masks tulina okubeera nazo nga buli lwe tuba nga twogera oba nga tuli mu maaso g'abantu abasukka mu omu oba mu babiri. Emabega wange waliyo ttiimu nnene kyova olaba nti nze mask yange sigenda kugijjako, ngenda kusigala nga nayo. Kyova olaba tubiddamu addingana amawolu yakola ki? Yagajjamu omukkuto. Tetujja kukoowa kubagamba n'okwambala obulungi masiki. Abamu nti bw'agiteekako tasobola kwogera. Abamu nti nze nziira. Lwala COVID olaba okuziira kwennyini bwe kufaanana. Gijjeeko olwale COVID. Naye mazima omuntu atannaba kulaba ku muntu wa COVID tannaba kukitegeera. Tannaba kukitegeera. Ate ng'abagenda mu byuma ebyo ku bantu 10 kitundu kya muntu yavaayo si ye 5.5%. Ku bantu 10 5 bwe bavaayo abo Katonda baba agamba nti muddeyo babeeranga Yona eyamirirwa ekyennyanja nga Katonda alina omulimu gwagenda omutuma n'agamba nti kakikuwandule awo obanga awanduddwa mu kyuma naye banno bonna bameka abagwa mu nnyanja ne bavaayo. Yona yekka ye yavaayo ekyennyanja ne kimuwandula. Kwe kugenda mu gguuma gwa COVID ogwo. Lwaki weeteeka mu mbeera eyo? Tutunuulidde omulamwa gwe twakubako wano emboozi yatwala ebbanga lyalidde ne yayinsuwa nti yinsuwa y'ebyobulamu olowooza wano teyandibadde ya mugaso okuyamba okukwatirako okukebera kw'ekikungo. Enkuba eryokanga n'etonnya. Olaba ensiisira bwe zenkana. Kaakati tuli ku nsiisira z'ebirowoozo. Ffe twabyogerako dda era nabagamba wano nti olwedde tukwataganye ne local government tugende mu bantu beekolemu omulimu. Mukirabye abalina insiwa eyo gye nabagamba eya Bismarck be baba mu Amerika be basinga ogikozesa abamu Amerika. Naye mulaba bw'oba tolina mulimu insiwa ng'evaawo. Kaakati mu budde buno ne Trump n'abagamba nti mwefeeko abo abatugamba insiwa abo. Owulidde? Emyezi 5 obadde tokola kitegeeza tolina insurance. Na wano abasomye abalina emirimu nti wakiri katutandike n'abo. Naye kati bameka ababadde n'emirimu mu budde buno? Bangi tebajja kubuulira insiwa zaabwe zaggwako kubanga kampuni gy'abadde akolera ebadde temusasulira. Ffe tubadde twogera nga njogeredde ekintu kino kuva mwaka gwa 2014 nga sinnaba na kujja wano najja wano mu ministry 2011. 2007 to 2011 nali mu microfinance support center gye bagamba mbu nabba ssente. President yantumayo neetegereze rural financial infrastructure eyo tusobola tutya okugikozesa eyamba abantu baffe mu byobulamu n'ebirala byonna. Naye bw'oyogera olumu bibeeramu n'ebyagenda. Luli bagambanga si economist surgeon kati nagenda n'ensoma economics n'ensoma ne sociology kati oli ambuulire nti sibitegeera byendiko. Nina mu doctorate namba bangi abalina economic degrees wano balina ka degree kamu naye nze nina doctorate. Kati nchalenjinga byeŋŋamba. Naye tutambula mpola steady progress. Nagamba ne muzeeyi nagamba president short of a revolution health sector tejja kukyuka. Leka COVID abeere revolution. Tukyuse engeri gye tutegekamu ebyobulamu mu Uganda. Bwe tutaakikole ku luno nze anyway emyaka gye mbadde ku nsi gye mingi nsigazizaayo mitono naye kinnuma
abaana bange n'abazzukulu, kubanga ndi maama w'abantu bangi, ndi jjajja w'abangi. Kinnuma nnyo kubanga kyemmanyi nti kirina okukolebwa, tekikolebwa. Naye covid, omuzungu agamba nti to every cloud there is a silver lining. Leka covid ono abeere silver lining eyo, tusobole okulaba ngeri ki gye tugenda mu maaso. Dr. bannabyabufuzi basaba akalulu. Ffe ab'ebyobulamu tusabe ki eri bannabyabufuzi abeesimbyewo? Omanyi, nze nali mu kalulu, mpadde nnyo mu byobufuzi kuva university, kuba nayo bannonderayo. Nengenda ku LC1. Ebyobufuzi kati bwe nali mu university nga temuli ssente, buweereza. Nengenda mu LC, buweereza. Nenyingira mu NRC, buweereza. Kati ssente ze zivuga politics. Kaakati ebyobufuzi era nga we tutandise, politics ono akuwa obuvunaanyizibwa okulaba ng'engeri gy'okozesaamu obuyinza abantu bwe baakuwa osooka kutunuulira kizibu ky'abantu. Naye kati mu politics ffe tusooka misaala gyaffe, kyekikulu. Nze nkyogedde bulijjo nange mbiwulira ku mawulire kubanga sikyatuula mu paliamenti. Tusooka misaala. Omutwe omunafu gukooya bigere kubanga tulimba abantu. Nze nina solution. Kati ffe ba politicians tetujja kubasaba, tuba tulina kubabuulira bye twagala. Naye onoobabuulira otya nga bali mu katemba, abamu bagamba nti luli baalya kati bagenda kulya n'abantu, onoolya otya n'abantu nga balwadde bagenda kulya? Kwegamba ensi eri awo gitunuulira n'ogamba nti oba tugenda wa? Nze nzija babuulira ba politicians balekeraawo okulimba abantu. Nze ngenda okuleeta oluguudo, ssente ogenda kuzijjawo. Omulimu gwo kubakunga, kubakubiriza, ddayo obabuulire ki ekiriwo. Abantu abakwata ssente za gavumenti baziteeke mu mirimu gy'abantu be bano abaasoma abakugu. Naye kati bakuweerezaayo, obbye ebibuuzo, oli ki kati obitegeera otya ebiri mu paliamenti? Onookola otya lobby? Oba oyingire mu ofiisi ya minisita omugambe ki nga ne pulaani ya constituency togimanyi? Oli awo owuuba masuuti oba oli mu bukondo. Nalabye n'okulaba mbu batandise okuteekamu bawala ki abasinga obulungi abagenza okwesimbawo. Ebyo bye bitwala abantu. Ffe twagendanga okwesimbawo batugamba eno gavumenti yava mu nsiko. Ne make-up tumutaddeko lwa bino. Naye n'olaba oli ali mu kakondo bw'ati agenda mu constituency, onootuula otya n'abakyalo owulire bye boogera, bakutunuulira nga bakutya n'okku. Emimwa mimyufu gijjidde redi. Kale ffe abantu tutunuulire biki ebiri mu manifesto ya NRM, kubanga NRM yeri buli mu kyalo, mu buli kyalo, era bagibunye. Kaakati na zino pate nazo zibunye manifesto zaabwe. Kaakati abakulembeze mu byalo si be ba LC bokka, naye bannaddiini gye bali. Bannaddiini basobola okutuyamba nabo bafune manifesto. Nze bwe nali ekigulu South nga tuli mu CA nga nina paliamenti ya constituency mu Kigulu South nga tutuula buli myezi 6 ng'erimu LC wanu chairman, erimu akakiiko ka LC2, erimu akakiiko ka sub county, erimu ba imaamu bonna,
erimu ba reverend bonna, erimu ba technical people bonna, nga ntuuza abantu 600 nga sinze kyeyamaani w'akakiiko ako nedda, nga tulina ne clerk era kati Hansard ya Kigulu South mu budde bwange gyeri, nga tuteesa ng'ebyo enguudo ziri bubi nga noonya ba engineer abazaalibwa Kigulu South ne bakola constituency road program, nenzirira abaana enzaalwa abategeera ebya planning for education ne bakola constituency. Si bintu byakubeera abantu abasobola okutuula wansi eyo gye bali, naye kati bano bw'oba wasoma nnyo bakutya n'okutya, basooka kubuuza space yooza agenda kuddayo kwesimbawo. I'm not the problem. Omutwe omunafu gukooya bigere, kyekizibu kye tuliko. Kati kyova olaba batutte busabbuuni, bawa bantu busente, basimbye layini. It is so disgusting. N'olaba omwami wo ng'asimbye layini mbu bamuwe 2,000, oyo abeera musajja kyawaka. N'olaba mukazi wo mbu bamugulidde ekikooyi, kabaddayo omusajja munno n'agiggula, oyo abeera politics ki? Bangabe batutte n'abakyala bannakawere ne babala ne bannakawere n'abaana. Kati ne weebuuza abakyala ne bakaaba, abaami baabwe beesi atunze ennyumba, atunze ettaka, asobole okwesimbawo. Ezo ssente ogenda kuzijjawa? Kyova owulira nti corruption ne mu parliament gyali. Nze ntuula wano, bampita binsanga wano. Program ey'olwaleero kanjunzikire wano era nkwagalize ekiro ekirungi, naye nga tukyeyongerayo kubanga ebitundu bye tugenda okuba nga twogerako oba emboozi byekutteko binene ddala, so tugenda kuba tugikuwa mu mitendera egy'enjawulo okutuusa lw'eneekunnyikira. Kankwagalize ekiro ekirungi, sula bulungi, miraba.